Finally, omulogo abadde aloga King Sheebah akwatiddwa bibino mbikuletedde mu maaso wakatambi. Bebe Kulu wamu ne mutabani we nabyo birina mu maaso awo ayagala okugalawo TikTok wakufa bibino bwino mulina mu maaso awo. Nga bwe enkola ya fano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba kampeleka like kabenga kasotambula katukere omuntu yenna yandiagadde kumanya kweno information wano okanga we twabasubiza ogino sanga mawulire gonna agali latest Abasadik property consultants bagamba jangu baguze ettaka ku bei ntono nnyo just koyiza promo code yafe wanda boy UG etakawebera nga milioni nya abasojiguze ne ku milioni 3 omukisa gubera ku side yo atugende mawulire gafe agalero olunaku olwalero omukunja atasera waliyo amukubidde namugamba ntino oli awo tomanyi Sheebah lwaki yechangana kuzineno kuvanga kuchanga wachawani love masindoza mwena mukimanyi tino baliko ba lovers era nga mujukira bulungi Sheebah yali yanobako kulwa love masi yondoza incidents mwena mujijukira mu batugobe wano kwanda boy UG bali beyagala era lunaku love masi we yave bweru mukunja tasera yagezaako namukwana era namulete uwe kyagambibwa ntino mbu mukunja amusemiza yagala mubako sente ziyakola ki ziyaja ku kyeyo era sente wizagwawo kyakola namugoba era King Sheebah nadaye ewuwe kati ekyo kintu mukyanyiza nnyo love masi era eyamugambye yagambye ntino yensonga lwaki love masi yagenda namuloga kakana katambika mukunja atasera era nkomewo n'ebirala subscribing wano kwanda boy UG Love masi obulogo akalogo owakabasito mango mulogo bakafaya kulinde topigana bambi twajirwa akalogo twajirwa love masi ogulogo akalogo love masi omulogo ekirogo kyakuno twajirwa omulogo owakabasito akabasito gamba wandekawo Sheebah wange nogenda bakufuta nenkunonya nkukolere mukukyejo Sheebah bambi nensigala n'ekirogo ekyakabasito bwentyo nensigala n'omulogo alina akabasito akabuto ibyo nunga mbitadde mabali Bebe Kulu wamu ne mutabani we Alafasali bagenzeko ku vacation nga we yakigambye era yavuddeyo nagamba ntino mwebale nnyo abamusabidde okutuuka gyatuuka era yatuuseyo bulungi ndoza mujjukire bulungi abatugobera waneno twakedde okubawa ebifaananyi byasalibwa mu ne Bebe Kulu nga bali e UK kati olunaku olwalero avuddeyo na postinga ekividiyo nga batuuse France era nga agamba ntino Europe tour ye wamu ne mutabani we egenderera ddala bulungi era nga ziwena gyali tukimanyi esanyu gyaliko era kigambibwa ntino sali ayinza osigalayo ku timu ez'omupiira jagenda mufunira tino ayinza omufunira timu emu jasambira eyo UK oba France ayagala mufunira academy gyabakola ki gyabasambira ebyo nga mitadde mabali ebya TikTok amanyikiddwaga Nobody Events chazuliddwa ntino naye TikTok cause naye aina TikTok account wali ku TikTok yafuddeyo na posting anagamba tino mwe abavuddeyo ne bagamba ntino ntinali nsaga kubyokugalawo TikTok nabawanaku 3 nabawanaku zali 9 justice akayitawo naku 3 just mulinde tino UCC ekyaluddewo okola ki okuprocessinga ebifaananyi byange okuprocessinga ebipapula bye waliwo letters ya UCC nga agamba tino yagala samoninga wa Kamentino Association ya TikTok wano mu Uganda tino bagendi babiri nga basobola kola ki okujigala nga we bagalawo Facebook kakana katambike nga pressure 24/7 amujamu oluyi utologala TikTok olwawedde togambe naku 9 wazigwazi no but kankubuze ekibuzo wali obuliddeko ku bantu sijja kikubuuza ogambye ennaku 9 mwezi ennaku 9 ojja kufuniramu ebizibu bannange ndowooza mumulabye atuwadde ennaku 9 kyetubadde twagala okumanya kyokka tosumulukuse wekka ekitegeeza okola bukubirire omuwedde okola mukasirise
katukitegeddewo okufatira ogenda kufuna ebizibu ojja kufuna ebizibu n'ebintu byobadde ojjamu ssente ogenda kwavuwala ofuuke lunkupe nga tolina dde n'ekikumi ekyakomalina weewuunya obwavu buvaawa ogenda ebizibu byogenda okufuna bijja kuba nakyo ojja kwewuunya ogaye bannange bantoze bakoze eki n'essimu gy'orecordingirako kati ojja kunoonya okuvaayo kuba obujulizi nga togiyina period kiri kikyakase tewali tapu mbadde nti mbuuza kana akatambi akatambula kendabye akatambi kolabye akatambula Bobeni bwampita. Ani? Bobeni bwampita. Nsobola okuddayo. Nova mu NRM no tandambira ku simu wadde kungamba kyali wange jangu. Dama kigamiro kyogere gunyiga bawuli. Bwakera ku makya nampita. Nzirayo bulungi. Nova mu NRM. Ate nali mbadde kudde wa NRM. Ebyo nayogedde kase. Nayogedde mazima. Okitegedde? Bajjo nze namusanze mu restaurant. Okitegedde? Nabasanze bali ku live ya bali mu kwogera bintu bya NUP biki ebyebivu nga bali ne Abitex. Newe mbasanga ngendo babo ngako ne banga katukuteeke live. Nali mwekola ki? Nabadde n'obusungu bwange. Okitegedde? Nina obusungu kase. Kase toyina tomanyi kiki empitamu. Tomanyi empitamu kase. Gatenga kimanyi byonna byogera bitu nina kase ne munonya president Museveni mubeka mu siko ne mugenda mu nguudo munonya ebule n'ebweya ne munonya ne wansi w'ennyanja President Shadivayo Museveni ne muwabula naye muwabulira ate nze no TV kuba simula wa mwana Jogera mutabani wabuze wa Facebook so wa Museveni yama kyogera kyo Abafeze mpabulira ku Facebook ku matiki ku maredi ebe nemo funa omusala ofuna omusala sala funa era kuti wamanyi ofuna nga mmeka na musajja bwanga ndakaswazi ne mu bantu kaswazi kapa yo mayiti kaswazi ona kuti mwa bucholo alivyo bajjo so kulimba muli nakwere mwani alembi Muchamani akaba nga golete bipale nakunyinyi chati ona yogera ye mwabuzi wa president ku nsonga za ghetto naye agambye amukoma kumulaba ku TikTok sigala kula ku TikTok ate boy wange yokusinga Museveni gwanga twagalyanga fenna twagalyanga fenna yo twaberanga mu fenna kumala kulya komando kamule mugende kupowa osegedde ono chali wange wa mbigambo tosobola kumugwako tosobola kumugongako ne boyagala okugenda omugongako era bajja kusala okigedde enti zikobere abadde boy yali boy wange myaka mingi abeera buladi wo mulo sagenda ko ntebe mu president Museveni wa president saluti yakubirayo wagiraba sauti najira bakwala bayo ngotegera bulungi ngajikuba nga jali gankwe kwa dikira anzija nawo omuntu akusanze mu ghetto ali okoye bagamba ifako lyakoze yasike evako yasike naja kweta mu fako nga yasike okitegedde ngera jowaji oli bakuterayo sauti nawe era omuterayo sadeti abamba atu appointment naye ba appointment neziganibwa abantu benyine abamuli ku lusegere Nebatu appointment abantu benyine bagana ogenda fokola president Museveni akuwa appointment nagama jango ogenda ondabe abantu ne bagana okuwa appointment ogenda okubala babonna ba PS baba abantu abamulika bakuuliza protocol awo bagaba bete agaba bagundi ba omona